mugamba muti abaagalwa abalungi abeekumira kusenga 5256 simbaaniriza ate olunaku olwaleero nga bwe nabasuubiza nti olunaku olwaleero tugenda kwogera ku nsonga eziviirako omukyala okubeera ng'owulira tokkuta nga ne bwe bakuzina rawundi mmeka tokkuta. Nina omukyala eyanyumiza n'aŋŋamba singa nina ekizibu. Kusooka nali nga nkiyita kasagazi. Akasagazi kazaalibwa n'omwana, omwana oyo abeera nga ne bwe bamuzina takkuta, ayagala kubeera kwono kw'oli. Naye bwe nagenda nga nkisitaadingako oba nga nkiwa obudde okitegeera, then n'ekisomako okusinga okukirobooleza ku kasagazi. Like I went beyond that. Nti akasagazi kasobola okubeera treated mu nkola y'Ekiganda. That is even ne bwe bakazuula nti omwana muto, kubanga osobola okukalaba mu mwana omuto. Abeera buli ssaawa yeetakulatakula mu kasolo, tajja ngalo mu kasolo, oyo omwana aba n'akasagazi. Ngamba ow'obuwala kubanga it's not a normal behavior for a kid to do that. Tulina eddagala lye tukozesa n'obeera ng'omusiigayo n'abeera ng'atereera, omunaaza omutawaaza n'atereera n'abiviirako ddala. Naye waliwo conditions mu luzungu gye tuyita sexual dysfunction nti kya-affectinga abaami n'abakyala era waliwo n'abasajja b'osanga abasajja nno bo bagamba baliko omuzimu gw'akaseegu anti abatayisa sikaati ate kati ddala omuntu omulamu gwe n'ozina abantu 8 olunaku naye n'osigala ng'okyayina ennyonta y'okuzina yiyi tolaba nti kiba abnormal. Naye mu luzungu waliwo embeera gye njogeddeko gye bayita sexual dysfunction nti affectinga abantu generally. Cause akasagazi kale tukaloboozeko mu Luganda, mu Uganda, but it's worldwide. Kino ekizibu kya-affectinga buli muntu. Ng'ovudde mu Buganda, ng'ovudde mu Toro, ng'ovudde mu Ankole, buli wamu, everywhere. Abantu bafuna ekizibu kino. At least 30% to 40% of the population ebeera esafaringa ekizibu kino. Abamu bakisafaringa in this line nti munansonyiwa ekiroboozi si kirungi nnyo naye regardless we move. So abamu bafuna ekizibu kino eno abaami ate bo nga bakifuna mu ngeri ndala nti ye bwe yeegatta n'omuntu talina kyafiiringa. Waliwo okuba nti sikkuta nti nina obwagazi naye nga sikkuta nawabeerawo oli nga talina kyafiiringa waali awo. It's all under this same thing kyendisikasingako kati tugenda kizingira wamu. Sooka tunuulira omuntu oyo ng'omusajja ne bwakuzina rawundi 8 osigala okyawulira ng'oweetaaga okwegatta. Weesanga ng'okyayagala okubeera nga bakuzina. Buli omuntu ne bakuzina naye ng'owulira okyayagala. Omukyala yagamba senga nze omusajja wange genda mulekawo kubanga simukkuta. Ne mugamba the problem is not that man. Omusajja asobola okugenda rawundi 3 ne we ziba ddakiika 5 naye gwe still n'oŋŋamba nti tomuwulira. Like seriously n'oŋŋamba nti ekizibu kiri ku oyo omwami. Nedda. Ebiseera bisinga ekizibu kino kikuleetebwamu nga ggwe omuntu mu ndoboozayo. Just gwe ng'olobooza nti tokkuta. That is how it's going to be. Until kyova abalinza okurecommendingira okulaba therapist. Ba therapist baneeno oba omuntu okukansolinga okwogerako naawe olinza obutakirabamu makulu. Naye bw'otandika okukola therapies ezo otandika olaba nti biri valuable. Olaba ng'ebintu birina engeri gye bikyuka because you'll open up. Knowingly, unknowingly you'll open up because that is their job to make you open up. Kati w'okibanga ekizibu kiri psychological ojja kubanga bakugamba olabe sex therapist mwogere ku nsonga ze ez'omukisenga oba ez'okwegatta kiyinza okuyambako okutereera. Then waliwo ate abantu abamu nga bo obuzibu buneeno buliwo because of the relationship problems zaalimu nga ye omuntu. Relationship ye kuzoganya tekuwa mirembe, you are not at peace. And abantu abamu bafuula okwezina nga ekintu ekisobola obbakamfaatinga. Si nti no kugendayo for fun ngaffe tugendayo ngaffe tugendayo nti tugenza okwezina kunyumirwa kubulira bulungi relax your body and enjoy. Nedda ono yakikozesa nga bw'olaba nti omuntu ogunnuma njagala ddagala ati akikozesa nti kinnuma like mpulira bubi I'm not feeling well neetaaga kuzinibwa. So you cannot achieve ky'oyagala okwachivinga mu kwezina ng'embeera eyo gy'olumbiddemu ensonga z'okubeera nga weegatta. Okitegeera. Abamu muzaalibwa bwe mutyo kijja kunzizaayo ku kacyabali kijja kunzizaayo ku kasagazi nti gw'oba n'akasagazi nga ggwe omuntu. It can be treatable. Kino kyonna ekiba kikusumba kisobola okubeera treatable singa oba okkiriza okukitreatinga in different ways. Kubanga tugenda sooka tujjanjabe tulabe akasagazi ddagala liganye kakati tumuwe kino kakati tukole kino. Let's say a therapist nedda tukole bwe tuti bawona era abantu bateera ddala ne batandika okufuna obulamu bw'okwezina obuli nnomo
nga livako obukozi obunze mbuyita buli abnormal. Abantu abamu ekizibu kino kireetebwa olw'okubeera nti waliwo amakerenda oluusi g'obeewumira gakuyambako oba gakuleetera okubeera nga tokkuta kwezina. Like ga-affectinga estrogen levels zo. Tegaku-affectinga nti like togenda ku like go just. It affects your body in a way that galeeta oluusi ga-affectinga oluusi kye tuyita estrogen levels ne testosterone levels zo. Buli testosterone levels zo ne estrogen nosa zibeera nga biri manipulated nga biri like tebitambula in the normal way. Kizibu omuntu okubeera nga obulamu bwe obw'okwezina oba kye tuyita sex life yo eri in line. Kiba kizibu. Ontegeera kiba kizibu. It's a bit very difficult for you. So ojja kwesanga nga bw'ogenda okwegatta n'omusajja tolina ky'ofiiringa. Oyima ng'omuntu yenna n'oreactinga era omubiri ne gureactinga n'atandika okuza naye nga tomuwulira. Ate nga toli mugazi, although n'ekyo nakyo kiyinza okubeera nga kye kimu ku bintu ebireetera abantu okubeera nga tebafiiringa like tebakkuta. Omuntu okubeera nga tokkuta ono gwengenda okwogerako right now ye muntu ng'olina pattern omu. Ntosobola okwesanga nga igwe ne pattern awo temuli compatible mu nsonga z'okwegatta. Gwe okwegatta oyagala biri rafu by'owulira. Ne bakuba empi, ne bakutuga, ne bakuzena bubi nnyo by'oyagala. Ate omusajja gw'olina muntu ali very gentle ayagala akuyiseeko akagalo, atwala obudde bwe nga bw'olaba slow music oyo bwa slow, akuyingira abeere nga ali ku kyesuubo eky'empolampola, bw'ayingira bw'afuluma, naye ate ggwe nga si bw'otyo bw'okyagala. Kitegeeza bw'oba si bw'otyo bw'okyagala tekigenda kubeera nga kikutambulira bulungi. Like togenda kumukkuta. Njogera ku muntu alina pattern omu. Naye mmwe abalina aba multiple pattern anti ggwe obwegatta n'ono n'oli then ate ggwe byo it's another story or it's a different story. Njogedde ku makerenda ge tumira nti oyinza okuba oyinamu ekirwadde ng'oli ku makerenda. Amakerenda g'ekikulu ekisinga oba obuuziza omusawo era ne bw'oba ogenza okulaba sex therapist abajja kubuuza any medications aziwandiike down alabe aba alina okukebera alabe ziyina ekintu kyonna ze zikola mu mubiri gwe kiyinza okubeera nga kya-affecting embeera eyo. Then n'ekirala kyasobola okufuna kye tuyita hormonal imbalances oba hormone imbalance. Nti hormones z'omu mubiri we ziba nga teziri bulungi osobola okusanga nga ziri manipulated nti zisobola okukuleetera okubeera nga ne bwe bakuzina munnange tokkuta. Nga munnaye tokola ki? Tolina ky'owulira tofiiringa kintu kyonna owulira okyayagala. Although nga bwe nabagambye nti sexual dysfunction erimu ebiti bibiri nti ate waliwo mmwe nga n'okuyima temuyima. Tuva kuona alina obwagazi nga wulira tebubeera quantity nga bw'onaabeera n'ennyonta naye nga tebeera quantity. Ennyonta kuluma naye onywa amazzi n'onywa naye nga ennyonta eyo tegenda. Kale ate waliwo bali nga n'okuyima mmwe temuyima mwabivaako dda muli awo. Toyima omuli musajja oba oli mukazi tolina bwagazi kifa sooka okebere wamma mubeere.